asked me, sente za Museveni zonna bazikoze eki? Bazibye za COVID. Kakati balaga ewaani. Kalolo Kurutu agenda akonfesinga ewaani ewa Aponye. Sente bazinzibyeko munnange. Ngagamba Aponye. Aponye. Museveni has insisted tayagala kulunkinga. Buli maka gafune ki? Emmere. Oyinawo nyambe. Yabibawera na ku credit. Aponye yawa government emmere ku bwere. Kalolo Kurutu alunkinge. Kati ono munnaffe no nyini nsi Museveni kwatakwatako. Yamanya nti Aponye sa Aponye tajja kulyayo nguzi. Aponye mwenyewe munene tajja kubakonja tajja kulyayangaze. Aponye sa Aponye no bujuzi buniko rubindize yali amanyi nti ata Aponye close relative we nera babwabuyiwa mwetta obuwunga bwa Aponye babuyiwa mwettaka obwa relative we mu COVID ngabo yakuba mukozi namukaya lingira ki oyo omwala yabaleetera enkizo abawala basomba abantu mu COVID bagamba emmere embi abawala basomba ate nga Aponye supply nga UN omwala yasombera family ya Museveni ekizibu n'ogula abantu Museveni yamubuuza yataka iwa relatives era nona Aponye yamanya nti obuwunga obukugula constant supply ya Aponye sijja kulyayo nguzi kubanga Aponye nandabawo munene Aponye munene kati bwategeera nti ewa Aponye tagenda alyayo nguzi obuwunga n'abuyiwamu enfu n'abuyiwamu ettaka n'amayinja abantu babugaane kati ye Mandela yali ajjira Mandela asapuliyinga naye bamutwalira bizinesi Aponye tumujjeemu tuwe biliyoni kamakuyo n'obukootikooti bwako ke kalooya kaani ka Mandela kabaka tawangayo yadde 10. The 100 that was alleged to have been donated by the Kabaka came from Mandela. Have a video. Kabaka tawangayo yadde 10. Sente Ssaabasajja Kabaka tayina. Zava woli omugaga Zava wa Mandela. Kyaleeta makuuya. Immediately. Kamakuyo n'obukooti bwako obukonokidde. Nannyini nsi n'akateekako. Nakano ak'obugalubindi. Kasajja gwojja kwevuma basi yakujja Sironko. Kasajja kwali evuma dereva yakujja Sironko. Kasajja kwali evuma olunaku lwe wava Sironko kasajja gwe. Makuuya wagira kakiiko ka COVID. Era the first time they met Museveni they talked about me. Makuuya yakulope wa president nzijukira. Mbobavuma mu COVID. Bwandakire. President yakyogerako. Museveni tasobola. Ono Diana nakwataka nakakaza akasiko sezo kayino obumwamwa akabadde kogera endwadde zitali singa sakupaka kazako akazi kawera mu monitor nikakola katya nakabuuza kakazi gwe Museveni Katonda yamukyawa abasiramu bagamba nti Katonda bwakyawa omukulembeze alete ngakakazi akubumo bwako nikagira kati naye tuli kukuta emimwa kazi gwe lyogera abakozesa kati abakolesa yange olutalo ne lubalukawo wakati wa Mandela n'Aponye Aponye ate yalwana bamaze okuga nti walese ebijanjalo ebifu babiyemu ettaka defendinga ki nga baagala Mandela ayingirewo naye ng'ono yategeera nti Aponye simutajja muli akongozi Aponye munene ono nannyini nsi afukula buli wamu ng'embizzi yategeera ntasobola kulya waani wa Aponye naye olaba bwaddira ebintu byamulamu ena biwamu ettaka nga bwe era bwe yaddira bannakenya n'abahayalinga bakube afende muwoozi kati gwe n'ogenda olaba Aponye ne mugamba kukubi nali mmanyi nakuba Mandela namukuba naye ate waliwo ne story era mu State House n'akatambi mbu Mandela yali aggyeyo pistol nagirabako nga bagiwandiika nti bwe wabeerera mu State House nti Mandela yajjayo pistol kabaka bamutera omusajja yafa ng'alowooza kabaka muntu mulamu n'akwata ekyapa kye n'akiwa kabaka nga baana be bali bweru kabaka yabayita n'abagamba mbawa miliyoni 12 kabaka tagula n'akivumbagira mutubi n'akivumbagira naddira ettaka n'alikuza Mandela akolewo petrol station Mandela ansanga mukubo nga mukubye mu State House nkoze report ngakoma nakijjayo nkukube Mandela nkukube kuba kolu yi Mandela akubanya abamawulire gwe wajjayo okimanyi Mandela akuvira yakubanga abamawulire MP nali nze nakijjayo baba gwe wajjayo pistol mirundi eji ku Mandela nadukira mu kasino nzo nepankira ko bampa yaasi dwa
Etegeza abamawulire nze no article nagisoma buso. Yali abusiru vice versa. Gwe wajjayo Kristo mu State House. Nga Mandela ayagala kukuba luyi. Mandela bwe yajja mu State House yasirika busirisi. Kabaka omusajja yalamira kabaka ettaka n'aliteeka nti abaana bange kabaka n'alivumbagira. Waliwo petrol station n'aliguza Mandela. Yabawa milioni 12 abaana ku ttaka. Naye ono kabaka aswadde nnyo. Kabaka aswadde nnyo. Tutya buti mufungula. Kote tumanyi oba kano akasajja akayina sente emba ne zikala bwe zityo nze ndi mulwadde nesibe emba za akasajja zikazi bwe kalemera yo ngenda kakuba mufulirizo ennaku 9 nkawanuzayo nkonyogo bwana nkuwanuzayo nkonyogo bwana nkuwanyuzayo bwana ngenda kuwanyuzayo nkonyogo tokalaba nti era akasajja ako ono bwe yafunye sate dubilioni ez'emmwanyi ke kadduse mukafunye dirwe jamani nakala kasajja kano kasebo akayina omuntu okalinga uju empumulemu ebituli hafunye akatale oyine mwanyi gwe kasajja gwe no bakakolwa kakazanyira mu nnimiro mukakube gwe katikiro wa Buganda gobera storeman oli era akasajja ko mukajjukira tike kagoba diru ya coffee ey'omukazi oli ali atuzimbire eddwaliro kakolagana nono mbwa da mase popular katikiro toyina joyo tagwe